mwebiri kati abasajja bano bategese ka function owa Salim Saleh buziga bwe bakategese ne bagala bakozese ng'enkwaso okujja video biri enkadde za different functions okuzireeta bazikozese editing spreading propaganda blackmail okudiverting pressure gyebalina okujja omulabo gwa Salim Saleh. Listen, tutandise bwe tuti muwala wa Salim Saleh Esther Mugulwa muwala wa Salim Saleh ono muwala yafumbibwa mu mwaka gwa 2009 yafumbibwa ngena kuzomweza 27 omwezi ogw'omunaana 2009 kati video gye babaleetedde nga Salim Saleh wayo muwala we yanakuza omwezi 27 August 2009 eya muwala wa Salim Saleh oza bategedde bulungi nnyo ebifaananyi byonna bibaleese byonna bipaatiike bikadde nnyo ne video nkadde video gye bagamba Salim Saleh awaddeyo omwana we ya 2009 nginaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana bwe bagambye nti yabadde buziga video eno omukyalo ono gye yayogedde gye beerabidde okweditinga mu video zonna kanka batere wano mangu nnyo gyalaka bayisa mangu nnyo munindeko omukyalo ono agenda kwogera especially being very, very far. Akabadde mukatona nnyo kateeka beekani hali teni kitukwasa kukola habukuba tubeire tufunze nambwena hashi turi omukayitu true turi omumaka ga Keren Kayonga ahabukuba ka compound kaitu nikateeka beekani hali tutwaya nhare munonga especially being all right omukyala yabagambye ono beerabidde okwetinga mayibana abasajja nabaga balina kawomentali n'olubongo balina butono bakoze mu video bonna nga bu video bajje bonna bwa second sana mutantebula dakika na postinga ku internet wonna kati obusiru balina bonna bakutte video zino bazikwasiza simu bwe bakwasa simu nga ate bakwatira ku TV ko bajje mu clip babusindika ku social media mbaga mukolo gwa naku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana 2009 libo wasomuwalo ono kati bano beerabidde okujja mu kakiripo ako ak'omukyalo oyo ng'agamba nti omukolo gwali wa Keren Kayonga so nga batubye nti omukolo gubadde wa Salim Saleh oba gubadde wa Salim Saleh gubadde wa Salim Saleh ebuziga kati what's the difference between buziga and Keren Kayonga's house or home kuba Keren Kayonga ali n'oluganda ku kugundi ku mukyalo Salim Saleh okitegedde kanduza mutegedde bulungi nnyo kati video bazibasindikidde ne mugamba omusajja gyali kati kambadde bulungi nnyo mutegere bulungi nnyo ogwe mukolo ogusooka nti ono muwala Esther omuvubuka yamuwasa bamuyita Alexander dindako omuvubuka eyawasa muwala wa Salim Saleh yali yasomera mu Lumbuye yajja omuwala wa Salim Saleh namutwanga nakuzomeza 27 mwezi ogw'omunaana 2009 omuvubuka ye Ronald Ndiziye Sekaziga bamuteka lya Sekaziga by Ronald Ndizeye Sekaziga ono Esther bamuwasa nakuzomeza 27 omwezi ogw'omunaana 2009 ye video gye baleese kati bone bagamba nti okwanjula kwabadde buziga naye omukyalo oli mu video ene enkadde yo 2009 akugamba twali maka ga mukyala Keren Kayonga so si buziga kati video zibabawadde zonna muzitegedde bulungi nnyo muziyise mu papala simayiro mbi yatugenda musajja bwafa tava ku media biki wait a minute kati waliwo video endala gye babawadde video endala ye no mwami ono jukira
bana basajja banoonyeza okuva 2018 banoonya bakateekamu almost million 15 eza dola nga banoonya Lumbuye ne mu meetings abatulamu eza family keziba functions boogera ku Lumbuye omwami ono yayogera amanya gange bali ku function yeyo function ngenda gibategeeza bulungi nnyo ne before nga sina bategeeza function yeno yeno wano kyenjagala mutegeere bulungi nnyo function yeno weyayogera ebigambo ebyo mugira bulungi nnyo function weyayogera ebigambo nti anoonya Lumbuye ne Katongole Julius yeyo function yali luddawa yeyo function yali luddawa kandi bavire ku ntono function yeno yali during COVID-19 era function yeno yali esoma bweti kubana kino kyaliko Jeno Kanyerugaba